Mpuuga, Honorable Mpuuga abadde asobola bandimulese n'avuga ekintu kye, naye abantu baali nabo be baliko akabuuza. Abantu abo be bakulembeze b'ekibiina ekiyitibwa SDP. Pulezidenti waakyo ye Mabike, Secretary General ye Lubowa, member wa National Council ye Mukaaku. Lwaki member wa National Council? Kubanga wano mu Lubaga South we tutudde yavuganya 220 ku tiketi y'SDP. SDP? Yes. N'afuna obululu 719 Lubaga South. Kakati omwaka guno nga tebannatandikawo Democratic Alliance, basooka ne bakolawo kye bayita Whole Alliance, nga mulimu Jema, mulimu Need eya Kabuleta, mulimu CP ne SDP. Bo gye bayita DP Block. Kubanga DP Block yatandikibwawo DP, langi zaayo white and green. Naye nze nagambye sijja kwogera byanjwanjwa. Mabike ye yampa akatabo kano. Tulina we twasinkagana. Eyo Jema, eno Need, eno bagiyise DP Block. Naye langi eza green, white ne orange, langi za kibiina kya SDP. Genda mu Electoral Commission ezo kyova olaba n'ebitenge bye bakoledde Mpuuga ebirina ekifaananyi kya Honorable Mpuuga bya green, white ne orange, langi zaki za SDP. Era njagala nteebereze bayinza n'okuba tebagenda kuteekawo kibiina kipya nga bawandiise ebbaluwa nga basaba erinnya likyuke live mu SDP. Ekyo temukyewunya bwe kibeerawo. Kati ekibuuzo ekikulu kiikino n'okubalaga bantu ki ababuzaabuza Honorable Mpuuga, ng'ate Honorable Mpuuga olina amagezi agatasobola kubuzaabuza. Bali mubuzaabuzaabo. Bagamba bwe baali ku Gardens wali nti bo baagalirawo obukulembeze, si bwe kiri? Kati baabala akatabo kano Mabike gwe Wakamba, jjukira we twali nze naawe ne Mukaaku ne Lubowa, sijja kwogerayo naye jjukira n'onkwasa akatabo kano, nabali abalala be nali nabo n'okabawo peegi namba 6 nga naawe olaba. The Whole Alliance is proposing that the current president of Uganda serves as the president of the transitional government. Kakati bagamba President Museveni eyakatukalakata emyaka 38 ng'agenda kuweza emyaka 4 mu 2026, bo baagala bamwongereyo emyaka emirala nga tewali kulonda akola gavumenti ey'ekiseera transition gye bavumirira ng'ate eri mu cooperation agreement ya DP ne NRM. Okitegedde? Wano bagamba omusajja tumwongere, wano bagamba tumuggyako. Tebanakivaako kubanga ne ku mukolo ogwo baleese omwami bamuyita Kyamundu owa James n'ayogera ku lwaki kuba Whole Alliance. Nze nabadde ku TV ekamba ngambiraba bwe. Kaakati wano bagamba biibino, nze situnuulidde bantu bano booleeta wano, naye ntunuulidde bali enkumi n'enkumi z'abantu abatulaba n'abalaba abantu booleeta. Ekibiina kya DP nga bwe njogera, kati nzaani nze nazaalibwa mu kibiina kya DP. Bwe naweza ne nfuna kaadi ya DP nga 1 August 1980, ekitegeeza mbadde nina kaadi za DP okumala emyaka 4 nze omu ku baali ku executive ya UID yasooka mu 95, eyaliko Joseph Luzige, Rose Namayanja, abo bagenda mu NRM, yaliko Mabike kati ali mu SDP nga Secretary General, n'abalala. Ekisooka njagala kakasa abantu nze nazze kumalawo bulimba, era njagala byenjogera
you hold me accountable ku byenjogedde. N'ekisooka abantu bangi bazze babalimba mbu be baatandikawo UID. Nedda, bammemba ba UID abaasooka ababiri ye Joseph Luzige ow'Emityana ne Rose Namayanja owa NRM kati be baatandikawo. Kati abasigadde mwenna Mukaaku, Mabike, baani bonna, Honorable Mpuuga n'abalala mwali bammemba ba Nkobazambogo ku university. Joseph Luzige ne Namayanja be babalikuluutinga ne babaleeta mu UID. Kati Mukaaku, Mabike ne Lubowa mulekeraawo okulimba ensi nti mwe mwatandikawo UID. Ebintu ebyo byakolebwa omwami ayitibwa Deo Njoki, musajja ava Busia wa DP, ne bammemba ababiri abaasooka Joseph Luzige ne Rose Namayanja. Abasigadde mwali Bankobazambogo kuba yo yaliyo. Nze nali nkola mu Coca-Cola naye nga nyamba nnyo abantu Bankobazambogo. Kwayatire kano kankoogere nali mmanyi abasinga bayinza okubeera aba DP. Nze nga nyamba Nkobazambogo naye nga nyambiramu ki? Twaba sponsoringanga mu Coca-Cola. Twalina enkolagana nnyungi nnyo n'Emmengo. Nze Kamakoogera nali commissioner mu ministry y'abavubuka Emmengo, nga Oweekitiibwa Mayiga ye minister w'abavubuka, Nakiwala Kiyingi ye mumyuka. That is how far I go mu bintu by'Emmengo. Oyinza okubuuza Honorable Nakiwala Kiyingi ne Katikkiro kati. Therefore, bano abantu baba balikuluutinga kuva mu Nkobazambogo ne babayingiza eno. Si be baatandikawo UID. Nedda. Then tudda ku kintu DP block. Nga tunaatera okgenda mu kulonda okwa 2021 kuno okwawedde. Twasalawo ng'abantu bwe bakola kati ebibiina okuzaamu ekibiina kya DP amaanyi. Ne tutandika n'ekintu kye bayita UID DP reunion. Ekyo wakiwulirako oli mu bintu bino. Reunion ezo zaali Makerere, zaali Gulu, ndowooza zaali Masaka gye baalwanira abawagizi ba Mpuuga n'abambidde n'awalala we neerabidde. Kaakati then ne batuula ne bagamba UID reunion ezo ng'abantu abasembayo okwogera babiri, Norbert Mao ne Robert Kyagulanyi. Nga Mao agamba bw'amala okwogera n'agakamba anjulire muntu waffe Robert Kyagulanyi. Ekigendeerwa kyali ki? Meeting bwe zaatuula ne bagamba nti Robert Kyagulanyi y'aba akwatira bendera DP mu presidential election. Ne constitution ya DP egamba nti party president yabeera flag bearer. Kati ne batuula ne bakolawo amendment weeri nakati ng'egamba nti notwithstanding the DP constitution, for purposes of the 2021 elections, the DP presidential candidate shall not necessarily be the DP president. Nti olwa weewaawo constitution egamba bweti, naye flag bearer wa DP ku president taabeerenga party president. Nga bwe kyogerebwa mu ssemateeka wa DP nti okulonda kwabiri ng'olwo bakoleranye ekkubo Kyagulanyi. Era abantu abagamba nti Mao yalwanyisa Kyagulanyi muloota buloosi, you don't have facts. Yes, naye tulina obufere n'obukumpanya n'obutaagaliza mu bibiina byonna. Abantu abamu nga bakulemberwa omwami omu kati MP ku luguudo olwo oludda e Masaka, olina w'otuuka n'okyama. Omwami oyo n'abalala kigambibwa ne batuuza Bobi Wine ne bamugamba gwe Mao akumaze. Mao musajja mugezi nnyo.
agenda kubeera ne ba MP nga ye pulezidenti waabwe n'olwekyo akasimbi ako konna kajja kugendangawa mu DP gw'oli eno waggulu oyinza nabutawangula Museveni oviiremu awo wewava tabbu kubanga n'abatandikawo people power ne bagiteekamu amaanyi baali ba DP awo kwe kuwulira nti ate bafominzeewo National Unity Platform. Awo Kyagulanyi waayawukanira nani ne DP. Naye nga wali Mawuye yali akkiriza bakwate mu ssemateeka weekiri mu buwandiike yali akkiriza bamukwatemu olw'obulungi kati banno waliwo abantu nze mbadde mu kibiina nkugambye emyaka 4 waliwo abantu abataagala kuwulira linnya Mao mu DP okusinga ebizibu bya DP ebisinga tebireeteddwa bantu bali bweru wa DP bireetebwa abantu abali mu DP kubanga waliwo abantu abalina obusosoze ennaku zino obusosoze mu nsonga nnyingi ennaku zino nina akantu ke natandikawo bwe nava eri gye nali nkolera nga nnyinza okukola ebyobufuzi ne ŋŋamba kansomese abantu nina akantu ku Facebook kempita Truth with Ken Mutenyo nti amazima ne Ken Mutenyo wiiki nga 2 emabega nateekayo speech Bendikito Kiwanuka gye yakola ennaku z'omwezi 27 omwezi gw'Oktoba 1962 empapula ezo nzirina waka zirina emyaka 60 n'ateekamu obulimba obwali wano bwe baalimba abantu ba wano nti okulonda okwo kwali wakati wa Ben Kiwanuka ne Kabaka ne balyoka bateekawo ekibiina kye bayita Kabaka yekka kati Mao bw'agamba nti ogwo omutima gwa Kabaka yekka saagala mu mutwale bubi kyategeeza omutima gwa Kabaka yekka ogwali ogw'obusosoze wano nga wano omuntu atali mu Protestant tasobola kufuna bukulembeze kubanga kyava mu bazungu abangereza abafuzi b'amatwale baali tebaagala mu Katuliki biri mu speech ya Bendikito Kiwanuka mbadde mbisirolazinga njagala nkulage nti waliwo kye bayita okwefuga okw'omunda self government Kenya eyawangula okulonda okwo oluvannyuma n'afuuka ne prime minister n'agenda mu maaso n'okukulembera yali Jomo Kenyatta taata wa Uhuru Kenyatta era olwava mu self government ye yafuuka prime minister Tanzania yali Julius Nyerere mwali mwebuuzizzaako lwaki wano eyawangula self government yali Bendikito Kiwanuka ne DP naye ate baatudisaamu okulonda mwali mukyebuuzizaako lwaki so ne bagamba nti okulonda kuli kwali wakati wa Ben Kiwanuka ne Kabaka ne bateekawo ekibiina okubuzaabuza abantu kye bayita Kabaka yekka nti bw'olonda Ben n'awangula ajja kuggyawo Obwakabaka nti naye bw'olonda Kabaka yekka oba Kabaka kuba bakugambye choice yaabo babiri ku independence empapula za independence bajja zikwasa Kabaka nti era Kabaka afuuke Kabaka wa Uganda yonna biri mu speech ya Ben Kiwanuka njirina kubanga kitange omugenzi Solomon Mutenyi yali mukwano gwa Ben otegete ne bateekawo olukonko mbu Ben Kiwanuka anyooma Kabaka naye abantu abawakanya DP naddala wano mu kitundu kya wano tebatandise leero mukulu Sekanjaba tebatandise leero waliwo omwami yali pulezidenti wa DP wa kubiri Matayo Mugwanya baamumma obwakatikkiro kubanga mu Katuliki kintu n'awangula naye Matayo Mugwanya oyo ye yawa n'olukiiko lwa Buganda mu myaka egyo amagezi nga Kabaka Muteesa bamuwangangusizza batwale omusango mu kooti era musango ne baguwangula
kabaka abaakomawo okuva mu buwanga nguse Ssekabaka Muteesa omu ku be yalonda okumuwerekera yali Benedicto Kiwanuka. Yamuwa n'ekirabo n'amuwandiikirako nti for remembrance of our time in London and your success in your studies. Nti ekirabo kino nkikuwadde okujjukira ebiseera byaffe mu London. Noawo okuwangula emisomo gye. Abo be baali batakolagana. So kati okulimba abantu ba Buganda ne muteekawo obukyayo bwe bukyayo buliwo kati nti Mao yatunda DP bu NRM. Era bagamba ne byagenda okukola bikyaganya. Nze mbabuuza mutulage mu Uganda wano edduuka eritunda ebibiina by'obufuzi. Teririiwo. Mao yagenda mu NRM nedda. Lwaki amateeka ga Uganda tegakukkiriza kubeera mu bibiina bibiri ku mulundi gumu? Omuntu agamba nti Mao yagenda mu NRM, nze ntaddewo okujja wano bankube kibooko ku kamera, oba mwagala n'okunsiba mu nsibe aleete kaadi ya Mao ya NRM. Ekyakolebwa, weebale kubuuza, ekyakolebwa mu by'obufuzi kino nakyo mukiyige, alina ekkalaamu n'olupapula akwate. Mu by'obufuzi waliwo enkola zino nnya. Waliwo kye bayita alliance, ng'eyo yaliwo wakati wa Kabaka yekka ne UPC bafune entebe nnyingi bagende mu gavumenti. Waliwo kye bayita maaja. Maaja kwe kwegatta nti kaakati Obote ekibiina kye baali tebakiyita UPC, baali bakiyita UPU, Uganda People's Union. Kyegatta ne Kyamusaazi Ignatius, Uganda National Congress, ne bakola ekintu ekipya ekiyitibwa Uganda People's Congress mu mwaka gw'enkaaga. Eyo gye bayita maaja. Kati wabaawo coalition eringa kati eri mu Germany, eri mu gundi, nti ebibiina ebyenjawulo bijja ne byegatta ne bikola gavumenti. Mumaze kuva mu kulonda. Obanga temunnaba. Obanga mwinzo gikola before. Enseremereda egatta ne DNN. Eyo gye bayita coalition. Kati ekirala kyekyo kye bayita corporation. Kyekyawansi ekitandikirwako. Corporation mu Luganda bakiyita nkolagana. Kati gyerimu NRM. Ngenda kuweerezaako kopi y'endagaano kuba ngirina ku simu. Corporation agreement eyo DP tekolanga corporation agreement na NRM nti ffenna twambalenga bwe tuti, tulyenga bwe tuti, tukole kino. Agreement eyo ekkiriza ne DP okuwakanya ebintu ebimu NRM byereeta. Agreement eyo tegaana DP kusimbawo mubaka ne NRM nesimbawo. Ekyokulabirako kye nnyinza okubawo ye by election yali e Kasese Busongola South. NRM yasimbawo mubaka bamuyita Mujungu, DP nesimbawo mubaka bamuyita Benedict Businge. Museveni yagenda na campaigning road, ne Mao n'agenda e Kasese na campaigning road. Kiki endagaano eno kyeki? Endagaano eno eyimiriddewo ku bintu bina. Peaceful presidential transition, okukyusa obukulembeze mu mirembe. Eyimiriddewo ku kukyusa amateeka g'ebyokulonda ne constitution. Eyimiriddewo ku kwogerezeganya national dialogue. Eyimiriddewo n'okusonyiwagana national reconciliation. Ze nnyinga ennya kweyimiridde. Ensooka eno gye njagala okwogerako ennyo. Abasinga mugambe Museveni nga yeegaana nedda. Nalaba gundi interview eyo yali ku TV ye Kenya gye bayita Citizen. Yali ku bagita KTN. Kati omuntu gwe yagikola naye mukwano gwange mumanyi kubanze beera nnyo Nairobi eyo, nabeerayo nnyo. Ne juzi yafiiriddwa maama we. Munnamawulire bamuyita Sophia Anuna. Yamubuuza nti Mr. President, Norbert Mao says you discussed peaceful transition. Museveni n'amuddamu nga kyekituufu n'amugamba no.
ekibuuzo kibadde ki that you discussed peaceful transition. Ekibuuzo tekyali nti mu cooperation agreement peaceful transition mweri, kubanga ebyateekebwa mu ndagaano byebyo bye baagamba nti bagenda kuteesaako. N'olwekyo Museveni kye yawakana, President Museveni yagamba tetunnakiteesaako ekyo, teyagamba nti mu cooperation agreement tekiriimu. Kaakati byebyo ebintu ebina byawukana ebyo byeyogedde. Byawukana. Did you discuss mathematics? N'okubuuza, is mathematics part of what you are studying? Byanjawulo ebiri mu kampa ekyokulabirako. Bw'ogamba okukyusa obukulembeze mu mirembe kyakuteesebwako tekinnaba okukyusa amateeka g'ebyokulonda. Naye kubanga twagala okusiiga Mao enziro ne DP, tugamba nti DP bagitunda. Ate kati abo abamu abagamba ntambuddeko mu bitundu byabwe, ate bali mu kuwandiisa abantu okuyingira DP, bali mu parliament nga ba MP ba DP. Kati ate DP bweba yatundibwa, mwe ku side y'opposition mukolako ki? Babatunda mu ddeeri. Kati oli bwabuuza nti tutuusewa ku ebyo ebiri mu ndagaano. Ansooke mmale kubanga answer is simple. Ebintu ebyo ebina byonna bw'obiraba mu luzungu nyinza okugamba they are not events, they are processes. Kyentegeeza si kintu nti kigwawo, wabula process. Process kye kintu ekitambula. Ekituufu kiri nti NRM gye twasayininga naye endagaano, nga twagisayininga tugimanyi, nga yeeno endagaano gye mmanyi esookeddwa okuteekebwako omukono ne President Museveni ng'agikola ne civilian teri ndala, nti NRM erina okutuukiriza ebisinga etambula kasoobo. Ne President wange luli yagamba bwe mundalaba nkutte ebyange nga nvudde mu gavumenti munenya, kubanga mu ndagaano mulimu n'ekikkiriza DP ne NRM okugivaamu. Mulimu ekikkiriza DP okuwakanya ekintu gavumenti kyereese. Mulimu ekya DP okuwagira enkola za gavumenti. Kati okuwagira enkola za gavumenti tutegeeza ki? Program za gavumenti ng'emyoga, nga PDM, nga immunization. President wa DP aba manifesto ye NRM ng'agituuka. Kati nkuleetera dedda. Then kankuddemu nze nkwagadde kuba obuuza ebibuuzo ebirungi ku lw'abantu abo. Endagaano eno twakwata manifesto ya DP 2021-2026 ne tugigattako. Era bw'obuuza kati ebintu ebikolebwa bya NRM ne DP, kampa ekyokulabirako. Mu nnongoosereza ezisuubira okuleetebwa mulimu ennongoosereza Mao ze yayogerako ng'okulondesa electronic, okulonda olunaku lumu ffenna ne tulonda. E Kenya balonda president, governor, senator, MP, woman MP ne MCA. MCA ye kansala eri babayita member of county assembly. Lunaku wane Uganda tulonda emirundi emeka. Ekivaamu bw'omumala okulonda Sekanja kunaawangula obwa president, abawagizi ba Kennedy Mutenyo tebaddamu kulonda LC nga mugamba okulonda abantu batono. Nedda. Kati era bakinnyonnyola ne bagamba ne Mao yakyogerawo nti emu ku nnongoosereza ze twagala omuntu ajje lunaku lumu lwa public holiday bagambe nti box ya president eri wali nga bwe tukola kubaka tulonda president ne MP ne woman MP. Box ya president ya green n'akalulu green, box ya MP njeru n'akalulu keru, box ya woman MP ya blue n'akagundi ka blue. Kati ebyo electoral commission byekaaba nti budget yaffe nnene batuwadde konto tuba tuzisaze. Mulimu okukendeeza omuwendo gwa parliament.
nga baproposinga mpa ekyokulabirako nti olwaleero tulina constituency ng'erina erimu abantu 1,000 waliwo ezirimu 30,000 tewali bwenkanya. Remember DP amazima naki na bwenkanya. Kaakati ne bagamba bwe tugamba nti ekitundu okufuuka constituency kibeere n'ababaka 10 n'abantu 15,000 oba 20, ekyo kyokka kijja kusala parliament okuva ku 5 pake bwe tulonda olunaku lumu. Olwaleero tetulina ba LC1 abalonde. Lwaki? Kubanga tewali nsimbi. Naye bw'osevinga sente ziri kubanga olunaku lwa president ne MP lwe luliko ne mumane MP lwe luliko public holiday endala tewali. Kati ezennongoosereza ezimu ziri mu manifesto ya DP. Kati gw'abadde takimanyi singa oyinza okufuna enamba yange njagirekera omwami oyo oba mu dakiika entono beera ne kalaamu njagisoma mugiwandiike mbaweereze corporation agreement. Kati yateekebwawo nti Museveni bw'oba otuukiriza ebya NRM n'eno yino. Ate ekyokubiri ekikulu be bantu abalimba ensi nti Mao yakola ebintu bino yekka. Nedda. DP erina bwe tumala okulonda okwa 2020 waliwo meeting eyatuula ku Essera Hotel eri side z'ekira. Meeting eyo yalimu NEC, National Executive Committee, ne Parliamentary Caucus, bamemba baffe 9 n'abalala ne bagamba tutambuzizza tutya DP okugizaamu amaanyi. Ne bagamba nti tukole ebintu bino bisatu ne bakkiriziganya tuteekewo abantu okuva ku president paka wansi tuwangule akalulu. Ekyo bwe kiba tekisobose waakiri tukulembere opposition nga ffe tusinga. Ebyo ebibiri bwe biba tebikoze tuteese okusharinga power ne pate yonna eri mu buyinza. Singa Nuupu gye baali balangiridde twandibadde tulina corporation agreement ne Nuupu. Singa yali FDC twandibadde tulina corporation agreement ne FDC. Solution eyokusatu, strategy eyokusatu yali tuteese tusharinge power n'oyo ali mu buyinza. Oluvannyuma abakulu baffe batambula, National Organizing Secretary Herbert Lutagwera n'owekitiibwa ne batuuza bachairman ba branch za DP mu district za Buganda ku Balintuma ne babayitiramu. Bw'otunulira minutes eza NEC meeting yali endejje naku z'omwezi ndowooza 18 October 2023 ne mu agenda bwekiri report ya corporation agreement bweri nga tena signingibwa. Norbert Mao yakuba buli kibiina kirina whipu waakyo nampala waakyo mu parliament. Yagamba nampala wa DP Honorable Peter Okot ayite ba MP ba DP ku Hotel Africana swimming pool. Babiyegana byonna. Nkuleete n'abayita kuba MP 9 5 be bajja. Yalina corporation agreement draft yayo ngeri ku simu ye kano mukawulizi n'agiwa Richard Lumu ow'Emityana South somera banno n'abasomera. Naye abaami abwe bagenda ku marediyo tetugirabangako. Nange mpa mukwano gwange muganda wange bwe tubonyeebonye Richard Lumu gwe wasomera banno corporation agreement ku Hotel Africana swimming pool. Richard Sebamala watuuka late. Mwabamu abatajja tewali kigaana lukiiko kugenda maaso nga ku bantu 9 lufunyeeko 5. Otegeera se? Kaakati bwekyo bwe kiri. Therefore corporation agreement nkugambye e Kenya bannayuganda mumanyi ebyobusuubuzi ebyobufuzi by'e Kenya. Ruto ani gwabadde avuganya naye? Raila. Naye Raila Odinga we twogerera wano ku lw'obulungi bwa Kenya yakwata ba vice president b'ekibiina kye ODM 2. Omu ye Ali Hassan Joho yali gavana we Mombasa kube Kenya osavinga obwa gavana ebisanja 2. Ali Hassan Joho we Mombasa
ne Wycliffe Oparanya yali governor we Kakamega bali mu government eye Kenya. National chairman owa ODM Party Odinga bamuyita John Mbadi olwaleero ye minister wa finance e Kenya. Opiyo Wandayi yalinga Sejjonyi we Kenya kati ali mu cabinet ya Kenya. Abo bameka bana naye tewali n'omwe Kenya agamba nti Raila yatunda ekibiina ewa Ruto. Babyogerera wano Kampala nga begombe bye Kenya naye balondamu bye begomba. Ba official ba party ya Raila Odinga bana ba MP mu government ya Kenya ekulemberwa Ruto owa UDA. Mu America mumanyi omuntu eyali president wa America nga bamuyita Barack Obama. Barack Obama bwawangula okulonda yaliwo ekibiina kya Democratic Party mu America. N'alonda omusajja yali general mu lutalo lwe Iraq, General Colin Powell, n'amuwa obwa minisita wa nsonga ez'ebweru eza America nga wa Republican. E South Africa mukimanyi abazungu n'abaddugavu baali tebakwatagana. Olwaleero omukulembeze wa DA Democratic Alliance ye South Africa ne baministers b'abalala bali mu gavumenti ya Cyril Ramaphosa ye South Africa. Waliwo n'ebibiina ebirala eby'opposition 7 biri mu gavumenti. Gavumenti eno wane Uganda nabagambye bukwate kalamu n'olupapula. Si ya Museveni, si personal property ya Museveni. Gavumenti ya Uganda. Omusaala Mao gwafuna guva ne Walulumbe gwafuna ne Lumu ne Sebamala ne ba MP abalala. Kati lwaki mwagala okujja omugabo gw'abana Uganda kuzira mu parliament bali Kenya kati balina emisinde balina emizanyo bali mu parliament yaffe. Ani aleeta budget gye tuteesaako? Si government ya NRM. Therefore muli mu parliament mutuukiriza budget ya NRM. Bw'obeera LC5 oba LC3 LC4 chairman nga mbeera z'owaffe owawani Lubaga, programu gy'otuukiriza wano si ya NUP ya government ya NRM eri manifesto gye baali bayita securing your future. Fe yaffe ne tugamba tosobola kusecuring future nga togirina. Eya DP bagiyita reclaiming the future. Ojagera kakati tuddeyo ku DP block saaka mazeeyo. DP block njagala ojungirewo ne Democratic Alliance ebyogerako ebya President Mao leero nagambye agamba byayagala leero nagambye nazze kusomesa. Kakati natandiki nabadde wali ku reunions ezaakolebwa Masaka, Makerere, Gulu n'awalala ne bagamba tuteekewo enkola ennunga mu mateeka y'enutambuza kwe kukola MOU endagaano neteekawo DP block. Ngani agikulira kuleetera DP block eyali alina ogikulembera originally yali president wa DP. DP block yatondebwawo kuzzaamu kibiina kya DP maanyi nga erungamizibwa constitution ya DP. Yensonga lwaki mu bujjuvu eri Democratic Party block be bantu abo group ze muleese together. So DP block yatandikibwawo kuzzaamu kibiina kya DP maanyi eri under structures za nga twetegekera okulonda amalire ya 2021 nga constitution ya DP yerungamya. Baani abasigning endagaano eyo MOU eyali etaddewo DP block. Ku lwa Democratic Party yali Norbert Mao ne Gerald Siranda. Ku lwa PDP yali Abedi Bwanika n'omukyala ayitibwa Karo Kugonza. Ku lwa SDP yali president wa SDP Mabike ne Secretary General Lubowa. N'ekisinde kye baali bayita TJ kye baali bataddewo Mukaaku
ye yasayininga n'omwami omulala eyaliko mu UID Derek Mutema. Derek kati ali bweru wa Uganda be basayininga. Kati ne wabaawo obutategeeraganaawo bamemba ba DP e Masaka ne bawaabira ekibiina kya DP mu kooti high court e Masaka ne bagamba ekintu ekyo kyateereddwawo mu bukyamu ne DP n'egenda mu kooti gye bawaabidde nekkiriza nti twakola ensobi. Tekyakomaawo. Waliwo olukiiko lwa DP lwali lutudde ku Popopo. Abo abaami baalimu. Mwalimu Mao, mwalimu Mbidde, mwalimu Mayambala, mwalimu Dr. Siranda. Ne wabaawo ekibuuzo ekyabuuzibwa ndi katukoze tutya DP block egenda mu maaso oba nedda. Ne babagamba tesobola genda mu maaso. Emu ku nsonga ze baawa. MOU eri bwe bamala ogisayininga endagaano etondawo DP block. Bakulu baagenda ne bagiwandiisa mu mateeka. Naye ensobi gye baakola ne bagiwandiisa mu tteeka eryali liggiddwawo mu mateeka kye bayita repealed law. Kati bw'owandiisa ekintu mu kampuni mu tteeka eritaliiwo kibawo ekiri ekyo kye kitegeeza DP block teriiwo. DP Democratic Party bwevaawo ng'ate DP block yali etandikiddwawo kuzaamu DP maanyi. Kati amaanyi oba ogaza mwani? So muleme kulimba bantu, ekyo nakyo kibalimbuludde. DP block teriiwo. Kati tudda ku kino Democratic Alliance. Njagala muntegeere bulungi. Muto wange Honorable Mathias Mpuuga mwagala nnyo. I think he's a refined man. Ava mu family ya DP nungi nnyo. Nina ne mwanyi n'omu gwe nasomako naye ku university, Uganda Martyrs University Nkozi. Tulina motto yaffe eri mu Lulatini egamba Virtute e sapientia duc mundum. Ekimu ku byo kitegeeza nti ensibuko yaki y'amagezi. Kati njagala bannayuganda mwenna musome nnyo. Nze nzibirira amaaso genda mbuli ssaawa 9:10 nsoma kino kyovola bankuleetera speech ya Ben Nkaaga mwebiri nenkuleeta nsoma nnyo ntegeere bwe mumpita mmwe mbenga ekintu kye njogera wano si kyejjusa tewabaayo aleeta bwino. N'ekirala abagamba nti DP block weeri Mukaaku, Mabike, Lubowa njagala mukwate MOU kuba mugirina mugireetere Ssekanjago agisome nga nze bwendeese rulingi eri ebalage lwaki DP block yatandikibwawo. So n'olwekyo Honorable Mathias Mpuuga akozesezza ebintu bibiri. Ekisooka akozesa eddembe erimuweebwa constitution ya Uganda ssemateeka okutandikawo ekibiina kyonna kyayagala. Abatamenya etteeka era nakati tannagamba nti DA kibiina kubanga etteeka teyimukkiriza, naye agamba ekisinde ekyo kijja kubbulukuka kiveemu ki ekibiina. Naye nga sinnagenda wala oba kansooke mmalirize kyo. Therefore Mpuuga talina musango gwe yazza. Ate Mpuuga okuteekawo DA ayina abantu bayambye abagamba nti babonyaabonyezebwa banyigirizibwa mu Nuupu. Kati bafunye we bayinza okuddukira. Ekyokubiri Mpuuga kyakozesa lyeddembe ly'okweyagalira mu bibiina by'obufuzi ebingi DP lye yazaawo. Jjukira gavumenti eno yali esibyeko ebibiina nga tebiweze naye tebikkiriza kuva ku head office. Omugenzi Paulo Kawanga Ssemwogere, Honorable mugenzi Raina Kafiire ne Zakaro Olum yakyaliwo ne bagenda mu kooti ne bawaaba omusango. Ebibiina by'obufuzi kwe kuddawo. So lyeddembe eryo
ba Bobi Wine lye bakozesa okutandikawo Nuupu ly'eddembe eryo DP lye yaleeta Mpuuga lye yakozesa okuva mu DP n'agenda mu Nuupu kati ali wali kaakati ddembe lyange naye Abaganda mugamba ensiba mbi eddibya mutere mbuulira b'otambula nabo kubuulira empisa zo. Mpuuga, Honorable Mpuuga abadde asobola bandimulese n'avuga ekintu kye naye abantu baali nabo be baliko akabuuza. Abantu abo be bakulembeze b'ekibiina ekiyitibwa SDP. Pulezidenti waakyo ye Mabike, Secretary General ye Lubowa, member wa National Council ye Mukaaku. Lwaki member wa National Council? Kubanga wano mu Lubaga South we tutudde yavuganya 220 ku tiketi ye SDP. SDP? Yes. N'afuna obululu 719 Lubaga South. Kaakati omwaka guno nga tebannatandikawo Democratic Alliance basooka ne bakolawo kye bayita Whole Alliance nga mulimu Jema, mulimu Need eya Kabuleta, mulimu CP ne SDP. Bo gye bayita DP Block. Kubanga DP Block yatandikibwawo DP langi zaayo white and green. Naye nze nagambye sijja kwogera byanjwanjwa. Mabike ye yampa akatabo kano. Tulina we twasinkagana. Eyo Jema, eno Need, eno bagiyise DP Block. Naye langi eza green, white ne orange langi za kibiina kya SDP. Genda mu Electoral Commission ezo kyova olaba n'ebitenge bye bakoledde Mpuuga ebirina ekifaananyi kya Honorable Mpuuga bya green, white ne orange langi zaki za SDP. Era njagala nteebereze bayinza n'okuba tebagenda kuteekawo kibiina kipya nga bawandiise ebbaluwa nga basaba erinnya likyuke live mu SDP. Ekyo temukyewunya bwe kibeerawo. Kati ekibuuzo ekikulu kiikino n'okubalaga bantu ki ababuzaabuza Honorable Mpuuga ng'ate Honorable Mpuuga olina amagezi agatasobola kubuzaabuza. Balimubuzaabuzaawo bagamba bwe baali ku Gardens wali nti bo baagalirawo obukulembeze si bwe kiri. Kati baba akatabo kano Mabike gwe wakampa jukira we twali nze naawe ne Mukaaku ne Lubowa sijja kwogerayo naye jukira n'onkwasa akatabo kano nabali abalala be nali nabo n'okabawo page namba 6 nga naawe olaba. The Whole Alliance is proposing that the current president of Uganda serves as the president of the transitional government. Kaakati bagamba President Museveni eyakatukalakata emyaka 38 ng'agenda kuweza emyaka 4 mu 2026 bo baagala bamwongereyo emyaka emirala nga tewali kulonda akola gavumenti ey'ekiseera transition gye bavumirira ng'ate eri mu cooperation agreement ya DP ne NRM. Okitegedde? Wano bagamba omusajja tumwongere, wano bagamba tumujjako. Tebanakivaako kubanga ne ku mukolo ogwo baleese omwami bamuyita Kyamundu wa James n'ayogera ku lwaki kuba Whole Alliance. Nze nabadde ku TV ekamba ngambiraba bwe. Kaakati wano bagamba biibino bagamba ate waliwo abalala bagamba nti bateekewo ne parliament ey'ekiseera. The Whole Alliance is proposing that the current parliament be expanded bagigaziye to include nominated members. Olabwe bekolereko to include nominated members and serve of the transitional parliament. Nebaddako, the Whole Alliance is proposing that persons who serve in the foreign capacities ekyo ne bagenda mu maaso naye biki bye boogera eno bavumaganya Mao yatunda DP mu NRM
olwaki olwa peaceful transition, electoral reforms, reconciliation ne dialogue. Wano ne bagamba proposed minimum program, constitutional electoral bill reforms, reconciliation ye, proportional representation, kintu kya DP, peaceful transition kiki. Kati lwaki ovumirira corporation agreement ya Museveni ng'ate naawe ogamba byogenda okuteesaako, then n'osituka n'ogamba eŋŋombo eri DA new day eno new way bibyo bino bipya kakati Mpuuga bali nabo sibatuufu kakati kyenavudde nkugamba ate waliwo we bagambira nti bwe bateekawo ebikundi biri ebyekiseera buli kikundi kireeta abantu basatu. Kati bwe nkugamba basatu ab'SDP be baani? Michael, Henry ne Sam beekoledde ekkubo bibino Kabuleeta kyava yabavaako bibino ensonga za Kabuleeta zo za ssente ate sikimanyi sikirinaako bukakafu. Nze obukakafu bwe nnina bwe buno, nze sandibadde na lutalo n'abaami bano basatu singa tebabuzaabuza bantu ne bagamba mbu bo ba DP. Nakulaze DP buloko teriiwo. Nina we nali nkubuulidde wano nti nina we nali nabo sijja kwogerako ne bagamba bo ba DP. Era waliwo bwina agamba nti omu ku bo yeewandiisa nga memba wa DP ekira gyali oyo naye bwino nja muleeta bano kati bamasikaledingira mu DP kakati baabo mu red card baabo mu Whole Alliance kati baabano ewampu ebibuuzo biri nti mukolererani mukolera Uganda kubeera na mirembe tusobola okulembeza emirembe kakati abo mbogeddeko ekimala nsembyayo muganda wange Mpuuga njagala ompulirize bulungi bamutuuseeko n'akatambika. Olina eddembe okuva mu kibiina ekikunyigiriza n'ogenda gye batakunyigiriza oba n'otondawo ekikyo, naye londa bulungi abantu b'olina okukolagana nabo. Mulabye Abedi Bwanika mwogerako bibi, naye bano abaami benjogerako mbadde nabo mu UID okuva 95 ekitegeeza mbalabidde emyaka 29. Tulekeraawo obufere mu by'obufuzi, tulekeraawo kuli kati omuntu eyafunye akatabo kano nja kuweerezaako kopi eyafunye akatabo kano n'eyali wali ku Gardens Namirembe n'awuliriza nti mwagala obukulembeze naye ate wano mwagala Museveni bamwongere emyaka 3 kati kiriwa kyabatwala eyo nenvaayo nenzira ku muto wange Mpuuga njagala oyige ofune essomo oyige omwami gwe bayita General Mugisha Muntu bamunyigiriza n'ava mu FDC n'akola ekibiina kye taddangamu kwogera bubi ku kigambo FDC takiddangamu. Kaakati gwe Mpuuga Democratic Party ye yakuleeta mu by'obufuzi ovudde mu UID oze oli mutendeke otegeera naye bwe wabadde okola speech yo kyenavudde ngamba abaamukolera speech bateeka okuba balina ensobi gye baakola n'ogamba osooka n'ogamba nja kuteesa na buli omu nja kukonkona buli luki n'abalabe bange naye ate n'ogamba eyo DP enkumbi baagitwala yasigaza muyini sebo onooteesa n'omuyini ng'enkumbi teriiwo n'oyogerera ebigambo bye wayogera byonna. Kaakati bw'onoogenda ku Nuupu n'okonkona banaakugulira nti tuteese. Bw'onojja ku DP yasigaza omuyini sebo ffe tuli muyini naffe tunaakugulira tuteese. Kiki kyentegeeza zimba ekintu kyo bulungi
ojja kufuna bammemba. Actually ojja kufuna bammemba abamu okuva mu NUP n'okuva mu DP n'okuva eno awalala. There is enough space. Naye tovumirira bantu boogenda kukolagana nabo. Matthias, don't do that. Eggulo mu press conference gye wakoze ku Lwokubiri ku Mande wagambye nti Mao yeebase ku mulimu. Naye ali mu kufuluuta, naye nzijjukira Mao nga baakamuwa obwa minisita, omu ku bantu be yasooka okukyalira mu ofiisi ne mwogera yali ggwe. Era ngamba mu kifo ky'okugamba nti Mao yeebase, gwe obadde leader of opposition okutuusa juzi. Mao ye yakugaana okuleeta ennongosereza ezo. Lwaki tewazireeta luli ng'olina ne budget ennene? Bwe watuuza olukiiko e Munyonyo bakama abo ne bakuboggolera n'osirika. Kaakati DP giveeko, look at Democratic Party nga partners. Nze mu byannyiziza ku olwo kwe kugamba nti DP yasigaza muyini ekitali kituufu. Eggulo n'oddamu Mao yeebase. Bw'ateebase bano abantu Mao yeebase togenda kumwagala ku programu zozimba. Nga ndaba waliwo abantu abamu weewaawo bajja kinoomu nga ba DP bajja mu bintu. Nkimanyi nti waliwo ne delegation ya DP eyajja e Masaka ku mikolo gye egy'okusaba. Lwaki otandikawo entalo z'otojja kusobola kuwangula? N'abandikuwagidde ne bakuyamba wano na wali. Ate kati b'ojerega. Therefore, NUP gyerabire. NUP yagamba takisasobola kuddamu kulwana bantu. Okay, gyerabire. Naye ojja kubeetaaga. Ne DP gyerabire. Oba si ekyo, komawo tuli mu kuwandiisa tukuwe kaadi okuggyako nga naawe weewandiisa n'osirika eyo. Kankubuulire, Beni Kiwanuka mu speech gye njogerako yagamba ebintu bino bibiri. Ekisooka n'agamba nti ogwo gwali mwaka gwa 61 n'agamba nti waliwo abantu abaagala okusaanyawo DP. Naye kino tekigenda kusoboka. Nkiddamu DP will not be destroyed. Ekyokubiri n'agamba mu 61 nti DP erina bammemba baayo abaafa bali mu ntaana eyo. Gwe byokola ku nsi mu ntaana eyo gye bali batuula ne bagamba yes oyo kyakola bye twafiirira. Simanyi oba kitaawe yafa owa gundi Wampu. Bw'aba yafa kibi, naye gyali wansi eyo agamba mutabani wange kyakola kyekyo. N'olwekyo DP mu Luganda mugamba kakonge kaako kubo akeekoonako yakola ki? Yagwa. Toggulawo lutalo ku DP. Ne oli wa ddembe okutambuza ebintu byo. Spend more time ng'otunda mu Luswayiri bagamba kuuza sera zaako. Tunda policies zo. DA genda kola ki? DA ova Masaka. Position ya DA eri ki ku mwanyi? Position ya DA eri ki ku byenjigiriza? Mwanyi wamulako mu parliament nga wa position ayinza okuba teyaliiwo. Kati ebyo bye ŋŋamba bye bikulu. Naye tojerega banno. Let me tell you, mwenna nga Mao bwe yagamba mujja kumala mwetoolodde bwe muti mukomyeyo ku position ya DP. Kubanga tuli ba myaka 7 tewali kipya kye mukola kati. DP yagezaako okuteesa ne FDC, DP yagezaako okuteesa ne NUP, DP yagezaako okuteesa ne UPC. DP eteesezza na buli omu. Naye ku lw'obulungi bwa Uganda kino kikulu. Mukulu Sekanja. Tulina abantu olwaleero abagamba nti Museveni agende. We are removing a dictator. Ne Mary yajja. Ne motoka etayitibwa Masasi tugirina. Museveni ali wali mu ntebe abatunuulidde. Ate temuli batono.
waliwo n'abalala bangi. Muzeyi tova ku main, Muzeyi tukwagala, ffe tulina candidate waffe. Ezo extreme positions ebbiri eziriwo. Ne DP egamba nti twagala okukyusa obukulembeze mirembe. Mu mwaka gw'66 wano mu Buganda bwe waaliwo obutabanguko, Abaganda baafa. Mu 71 Amini bw'avaako, abalugwala n'aba West Nile abalala baafa. Ne badduka ne West Nile ne bagenda e Congo ne Sudan. Mu 79 aba West Nile bwe baafa. 71 Balango be baafa. 79 aba West Nile bwe battibwa. Mu 85 nga Tito Wamba Abalango battibwa. Mu 86 nga Tito bamuwamba Abakyoli baafa. Kati DP egamba tulina okuteekawo ekkomo okugamba nti president aliko kati Muganda bw'avaako Abaganda babonebone nti addako Mugisu bw'avaako Abagisu bakole ki? Abanyankole, Abakiga, Abatoolo. Twagala kikomye peaceful presidential transition. N'olwekyo tugamba Mukulu Museveni oli agenda okutukalakata emyaka 40 by 2026 tumuzimbirewo eddaala akkirire bulungi. Naawe oba gwe Mao, oba gwe Kyagulanyi, oba gwe Mpuuga, oba gwe Muriati, oba gwe Lukwago, oba gwe Lukyamuzi, oba ani okozesa amadaala ago okulinnya, kubanga tetwagala Museveni aveeyo buviiri agwe wansi. DP tuteeka Uganda first. Naye kati kambuuze ensonga enkulu yeyo yennyini tusaba okulembeza emirembe tuteekawo mateeka makulu reconciliation kye bandikoze sibagaana kuteekawo kibiina kya bandisoose kuwagira agreement ya DP ne gundi nti naffe twagala tubeere part of that agreement kubanga byeyogerako nga n'ababaka abaaliyo oluli baagaana okukkiriza nti baagirabako balimba n'olwekyo enamba yange yiino bw'ompeereza message n'erinnya lyo nja kuweereza endagaano eyo 0753 757 858 0 7 5 3 7 5 7 8 5 8. Nja kuweereza cooperation agreement, nkuweereze constitution ya DP, nkuweereze manifesto ya DP, nkuweereze lwaki DP yatandikibwawo. Weesalirewo wekka. Sebo njagala kwebaza. Ensonga tuzoogedde bulungi, nsula kumpi wano, bwe wabaawo ekirala ekyetaagisa, ojja kumpita, essimu yonjirira, naye mba nnyonnyodde. DP block, UID yatandikirawa, Democratic Alliance, ne Cooperation Agreement. Muleme kulimbalimbibwa. Kennedy Mutenyo bw'ajja wano n'ayogera. Kwata olupapula ne kalaamu owandiike by'ayogedde, ogende obinoonyerezeeko. Tomala gakkiriza. Ate mu abantu ba wano mu Buganda mulina okutukulembera kubanga civilization yatandikira wano. Naye mukkiriza okubabuzaabuza. Bwe mufuna abakulembeze abalungi nga Katikkiro ow'ekitiibwa nga muvuma, n'Abagereka nga mumuyisaamu eggaali, noono nga mukola kino, ezo empisa si za Buganda. Kati nga tumaliriza, olwabagamba nti DA yatandise kulwanyisa Kyagulanyi, kulwanyisa NUP. Kaakati kiri bwe kiti. Kyova olaba ŋŋambye, ekyo omanyi lwaki kijja? Ensi tekkiriza bbanga kubeerawo nga temuli kintu. Kubanga mu kifo ky'okwogera DP ebyegenda okukola, muli ku DP, muli ku NUP. Naye kituufu nti ababaka saagala mugambe lwaki tebaaliwo wali, bali mu Mombasa mu mizannyo. So abantu bonna ababadde banyigirizibwa kati bongezeddwako ekifo ekirala bwe bayinza okugenda nga bava mu NUP, bayinza okujja mu DP, bayinza okugenda mu DA n'awalala. Naye mwetereze. Kaakati
oba oyagala oba toyagala bwe banaakifuula ekibiina nga bagenda okukikola bajja kufuna bamemba okuva eno n'eri nga bakozesa eddembe Democratic Party lye yaleeta ng'eyita mu kooti okuzzaawo constitution. Okubeera owa NRM si bulabe. Aba-NRM tulina okwogera nabo bwe tuba twagala okuteeba goal. Museveni yalina omupiira ali midfield. Tumucekinge tumuggyeko omupiira tukyuse tuteebe. Tojja kuteesa n'atali mu buyinza. Sebo nkweyanze. Tweyanza nnyo, tweyanze. Gona wadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku lwali tukomye wano. Tujja kubeera nga tukomawo twongera okwogera ebigambo ne Mr. Kennedy Mutenyo. Ye akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Democratic Party DP. Ebimu ku bibiina ebyasookerawo ddala. Ky'ekyokubiri mu buwangaazi mu Afrika yonna. Kyekijjira ANC. That is not a mistake. Myaka 7. Yeah. Tweyanze nnyo, tweyanze. Tukomye wano leero tujja tandikawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.